akabuza akange kali kamunga kalina party A ne party B nga bonna ogendo bwansalinga ate omale okube omulanga n'okutusiibula. Era nyabo tweyanziza nnyo okulaba nti otwandika chance kano okukiriza okuhostinga ku radio ugandausa.com era na radio ya bana Uganda atenga ewulirwa ensi yonna. Era tujja kwongera okukyaza osobola okwongera okutanya ensonga kuba ebintu bingi betutakuteeko titukutte ku ttaka titukutte ku byakabaka bintu bingi betutakuteeko nga tumanyi nti oli omu ku bantu ba kabaka emmenge eyo. Ne olwakadde akabadde nga katugoba tetusobodde kukimandiza kawungezi ka leero. Mpoza akabuuzo akanga akasembayo kagamba nti gwe mu bulamu bwo nga Betty Namboze bakireke Museveni akoledde ki ekirungi ate ekyokubiri ki kiwandibadde nga Betty Namboze bakireke bukedde gwe president kiwandisookeddeko okukola nyabo akabuuzo ako namalo kamaliriza okuba omulanga omalirize webaza abantu tweyanzirege. President Museveni akoze ebirungi bingi tosobola na kutuula wano mu ddakiika zompadde n'obimalayo naye ekyennaku alina omuntu eyagenda okulima n'alima n'amala ebibindi n'alemera ku bibindi n'atandika okulimirira gy'alimi ebintu byonna byakoze n'atuusaako eggwanga ate kati byalimirira abigubya n'owunyiza abigubiza waliwo ekintu kyetuyita ffe abaganda tukiyita makiro nti omukazi n'abeera olubuto n'azaala omwana ate n'amulya era abantu bagamba nti oba omukazi oyo kimuletedde okulya omwana we nti yagenda mu bwenzi naye weesoma mu sayansi bakulaga nti bulwadde bwa ddalu obukwata omukazi obuyinza okukwata omukazi ng'ali muleka ate n'ayagala agwa omwana gwava okuzaala muki mu bulago ebintu byonna bisamuze ez'amaanyi ebintu byonna ebyokwenyumiriza President Museveni byatuusizaako eggwanga ate abikakanyeko abituga nabadde bulungi ng'abuulirira abalungi kweyabula ku baganda omuntu eyajja agamba tulina okuva ku kintu kya sectarianism tulina okuva ku tribalism we must build strong blocks. President Museveni yajja agamba nti obuzibu bwaffe si muganda na munyankole obuzibu bwaffe nti tulina okuzimba eggwanga Uganda likompitinge n'amawanga amanene agalina abantu abangi nga Russia. President Museveni yajja agamba si kirungi kubeera na mukulembeze yejalabya atambulira mu nnyonyi y'ebbeeyi ng'abantu be tebalina ngatto kati ye ekifo ky'okuba n'ennyonyi emu gye yajja avumirira alina bbiri abantu ebusoga bakulaga mawulire bafa n'envunza. President Museveni yajja wano ng'amanyi teddala ekizibu ky'eggwanga lino nti abantu okukozesa mwana waani ekisudde eggwanga mu buzibu. President Museveni yajja amanyi ekibi ekiri mu kubeera n'amagye gwetaddemu abantu abali afudeti ne bakwasa emmundu najja abasirikale mu barakisi n'abafuula abantu b'abantu ng'omuntu wenyimiririza mu UPDF akati ebyo byonna aliovaranze institutions zonna zifudde kakati okumwogerako ebirungi byakoze kubanga nja kuba nga ayogera nti kufa abakyala ng'olina bakalika kafiisa ng'ozaala abaana nga bwe bafa ebintu byonna byakoze byonna bifiiridde mu ngalo era kyanaku nnyo legasi ye kakati alekedde naawe okukola obulungi kakati akolerera bubi atuuse ku levo asettinga one community against the other n'agenda ebunyala n'agamba abanyala mukuba abaganda n'agenda egindi egamba ennene ennyo nze sirina president mulala gwe nali ndabye Mwami Museveni okuwamba eggwanga lino nali musiniya nga ntandika siniya ey'okuna buli kintu kyonna kye yayogera kyova olaba nti nze buli kitabo kyonna kye yawandiika njirina buli sipiiki yonna gye yagira njirina kuba nali mukkiririzaamu nnyo nga ndaba nti yali amanyi ebizibu by'eggwanga lino ng'era amanyi n'eddagala ery'okubinogera n'ekigasa ky'omuntu okusanga omulwadde omuyi n'amujjanjaba n'awona ate n'amuwa obutwa tugasaki ekyo Museveni akoze bubi nnyo okuba nti ebirungi byonna byatukoledde ate kati yennyini yatandise obbirwana kugambye nti ebirungi bye nga ntandise kubimenya bisobola okunnema okumalayo naye kigamba nti byonna ate nsobola okulaga
nti byonna amaze n'ayeza n'ayanika mu ttaka. Wumba mu ddakiika 2 munnange. Nkutte obukulembeze bw'eggwanga olwaleero nga mbukutte ate ng'era mmanyi nti bijja kuba olunaku lumu mbukwate. Ekintu kiri kimu kye ndowoozaako. Bw'oba obadde otambula mu lugendo n'obula ng'oyagala okumanya ekkubo eddungi otambula n'oddayo we wabulidde si kye kyesebo. bwe kituufu ekyo. Uganda yeetaaga okuddamu okutuula mu nkola ey'amazima ng'abantu tebeekwekeredde palamenti yaffe teteesa mazima. Tuteekwa okuddamu okufuna representation nga gye twafuna olukiiko lw'e Lancaster ekyalwonoona kyali kimu nti abantu bateeseza bunaayira nga muzungu yabafuga. Tuteekwa okuddamu tuteekwa okukkiriza nti Uganda kooti eyatungwa mu biwero eby'enjawulo tuddeyo tukkirize nti nno tetuli bantu be bamu. We are not the same. Naye yadde tetuli bantu bamu naye tusobola okubeera awamu tukkirize tuzimbe Uganda kubanga olwaleero tetulina ggwanga nga Bakyoli tetuliranga Baganda tetuliranga Banyankole ate ng'ebintu bino tubibeeramu wakati mu kwekwekerera bannaffe. Nja kukkiriza nti singa tukkiriza nti tuli wanjawulo waliwo Abaganda waliwo Abakyoli waliwo tetukikkiriza tetutuula nga Bannayuganda mu National Conference nga tutuulidde mu bitundu byaffe ne tukkiriziganya ne tukola endagaano y'okubeera mu ggwanga erimu. Tetulina constitution etugatta kubeera wamu nga Bakyoli nga Balanyo nga Batoolo. Constitution ya 62 twali twetaaga kuginyweza so si kugiggyawo. Twali twetaaga kutereezaamu ebisobyo ebyalimu amawanga agali tegafune federo nago gafune okusinga ogiggyawo. N'olwekyawo eggwanga we lyabulira era nampeereddwa omukisa. Ekintu kyensookerako National Conference nga yeesigamye ku bitundu Abakyoli ne bajja boogera ekyabwe Abakyoli Abakalamoja ne boogera ekyabwe Abaganda ne boogera ekyabwe ne tukkaanya okubeera mu njawukana yaffe wakati mu kubeera awa. Bannayuganda ffenna oteekwa okusooka okutambula. Naye ekyo tetujja kusobola kukituukako okuggyako nga tukkiriza ku ssenta okuteekawo abantu abali redde okugabana obuyinza. Bannakyemalira tebakkiririza mu kugabana buyinza buli abukwata ayogera nze ŋŋambye nze w'amaanyi nze mmanyi Uganda olwaliwo teyeetaaga w'amaanyi yeetaaga omunafu anaasobola okutuuza ab'amaanyi ne bakkaanya. Era kyekizibu kya Democratic Party olwaleero erina ab'amaanyi bangi naye ekyo yeetaaga omunafu anaasobola okutuuza ab'amaanyi n'abakubiriza ne bakkaanya. Era kyekizibu ky'eggwanga Osiibula munnange. Njagala kumaliriza nga mbeebaza abantu abali eyo. Bwe nali omulwadde weewaawo nkyemanyi nti si buli omu yasobola naye ate abaasobola nani ne ku puroguramu eno bawulira okubeebaza okuba mwanziruukirira nga ndi mulwadde mwanyamba nnyo mwewalire ddala ensimbi ze mwasonda ne mwezimpa eza Ssaabasajja Kabaka zaatuuka era zezizo ezanyamba okugenda mu South Africa ne bansijanjaba. Nino sinawonera ddala naye nga waddewaddeko eddoboozi tuliwulira. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange temujjange.